Butelevu nkwaliriza nnyo omulungi omulabi wa Delta TV mu program eno Ebintu Bizibu. Jibaleko gyekoze olunaku olwaleero ssebo owanyabo ate katusuubire nti buli kimu kibatambulira bulungi. Ali eyo nga ebintu tebitambula bulungi munange naye tukusasiddeko nnyo naye era byonna twongera kwekwasa Mukama Katonda. Nze Nasali Lydia omwezi wa program eno ng'era ate tugguse kiki kye tulina olunaku olwaleero tutambuddeko tuzasaidize ne Kawempe. Eno gye tusanze mwana mulenzi Alex nga Alex ono yafuna accident ku luguudo Masako bambalala byonna genda kuba bitunyonyola wabula mwe yagifunira mu biseera ebyo bw'atyo okugulu basobola kubanga bamujanjaba bakonda okuteekamu ebyuma essaawa eno azze kutubuulira mbeera ki gy'ayiseemu okuva ku lunaku lwe yafuna accident n'okutuuka n'eno. Sinaba kumanya bingi nnyo naye nkusaba neeyiweko tulabe Alex ono ate atubuulire kiki oba lwaki mu program eno Ebintu Bizibu. Yes, Alex, sayinza okukola ku Delta TV. Sayinza okusanganya. Oyinza okutubuulirako erinnya lyo nga bw'olimalayo kubanza gyogeddeko Alex ani? Amanya gange nze Twesige Alex nga nva mu Western Uganda entunga meeyo embalala. So Alex, njagala otubuulire kugulu ko tukulaba njagala otubuulire ekintu kineeno lwe kyabaawo ddi wali olaga wa wali ku lugenda wa n'ebiringa ebyo tutandikirawo. Kaali kaseera nga yali weekend by then nga ngenza okulaba mukwano gwange nga ntuuseeyo ne tuyimirira ku bbali w'ekkubo ne tunyumya. Kaali akawungeezi oli gye yava n'emmotoka tetwamanya n'akuba omufulejje emmotoka ne overturninga. Kati mu overturninga n'ajja n'atusaabaala n'atutomera. Ye kennyini yasooka okufa ne mukwano gwange n'afa nange nga sikyabitegeera nga mpunzeewo olwo batutomedde sikyabitegeera ne batuddusa mu ddwaliro eddene embalala. Kati bwe twatuuka mu ddwaliro eddene embalala abasawo ne batugamba munnange bano babadde nabo bo bafudde naye naawe oli mu mbeera mbi, Mukama kuyamba okole ekyobeerewo. Okugulu kuno kwamenyeka emirundi 4. Kwamenyekera wano mu kakongovule ne kumenyeka wano amagumba 2 tibia tubula patera ne fema byonna ne bimenyeka ne gafuluma. Abasawo basooka okungamba kye tugenda okukola tugenda kuba akagundi ka tetanus tufe tuyita akakatuba kakimpiso ya tetanus, then ebirala tugenda kulaba ekirala ekiddako kubanga injali zo nenne tuyinza obutazisobola. Embeera mu mbeera y'obulumi olunaku lwasooka olwokubiri bantwala e Nakasero bangamba waliwo abasawo basobola obisibamu ebyuma awo ndyoke ntereere. Banvuga ne bantwala e Nakasero. Jjukira bali bano bafudde. Ani yakuvuga? Waliwo muzira kise yali awo mu bbalala nanteeka mu mmotoka ye. Yali motoka ndowooza oba zino ez'obuyonjo nanteekamu nandeeta e Nakasero kubanga neza ambulance twali tetuzirina nga ambulance basaba sente nnyingi. Kati tutuuse e Nakasero abasawo tubalabye. Abasawo balungi b'e Nakasero mbeebaza omulimu gwe baakola. Ne bagamba tugenda kusibamu ebyuma mu kugulu kwonna naye tugenda kulongoosa mu feezi ezo 3. Tugenda kusooka eri wansi tumale tuddewo wano waggulu then ne wano mu kisambi we tugenda osemba. Ne mbabuuza maama yange yaliwo naye abooluganda baaliwo abanabuzaale bagenda bugenzi bajja okundaba ne balaba ebintu embeera mbi
bagamba ndowooza nagenda kutusabiriza sente bo baduka buddusi era ne gye bali ndowooza beewuunya okulaba kati bandabako bonayo baba bagenda kati maama n'akikwasaganya n'abasawo abo abasawo ne bamugamba twagala otuweeyo obukadde 13 mutabani we tumusibemu ebyuma ajja kutereera. Maama n'agenda eka n'atundawo bye yatunda shares ezange zibali bandekedde ezimu ne bazitunda endala ente buli kimu ekiri awo jukira okujanjaba nina okunywa nina okumira eddagala dozi ze bampanga nga ziri 10,000, 15 buli kimu ne tukigezaako ne banongoosa ogwasooka kati ogwasooka bwe banongoosa okugulu ne bakuwanika basooka okuwanika emyezi nga 4 nga 5 awo nga bakuwanise teri kyenkola ndiira wamu kati kuvaawo ne bangamba kati tugenda kuddamu tukulongoose jukira feezi 3 ne banongoosa wano eno tibia tubula abo obugumba bubiri nabo bwali bumenyese nnyo ne basibamu ebyuma ne bansiibula ne bangamba tugenda kuddamu kulongoosa tukusibemu ebyo ekyuma ekisembayo mu kisambi nange nengenda naye okugenda waka nga teri kyenkola ntuula wamu ntuula neninda kyebampa kyekyo emyezi gyagwawo giijo ne bakomawo ne banongoosa wano mu kisambi ne banteekamu ekyuma ekirala kati okunteekamu ebyuma ebyo byonna polosi negwawo ng'omubukadde 13 n'okusobamu. Tuddeyo katono wali eri obudde accident bwe yabeererawo bwali kiro bwali misana? Obudde zaali ssaawa 2 z'ekiro nga zakawungeezi wano mwikayita akawungeezi zaali ssaawa 2 zakawungeezi bwe yabeererawo. Bwe bakutwala Embarara ogambye nti omwami yali avuga motoka naye yafa. Bwafa mwe did you follow up okumanya motoka kyeyo yali namba ki, yali ya kitongole, yali ya muntu buntu, yali eta? Nze nzijukira bwe babuuza ebintu bwe bityo bagamba bugambi nennyini abadde avuga afudde kati ogoberera ani wabula kyemulina okukola twalina okwefaako buli omu gye yali ng'alina okwejjanjaba bali bafudde nze nkosebwa tetwasobola okufolowinga kubanga omuntu nanyiniyo ye kenyini yasooka okufa nga tekituwadde obuzibu okufolowinga olukuuto oluvugirako abantu bangi tosobola okufolowinga n'ogamba ono baviiriddewa oba aviiriddewa wabula jasi kyebagamba bugambi batugamba emotoka bagisika ne bagitwala e Kampala nga kipampali bwetyo gwe batugamba. Nye ne oba omumanyi kubanga ebyennaku zino omuntu akutomera ng'omulaba bw'oti era nafeeringa okuyamba. Alex, olina emyaka mmeka? Kati nina emyaka 27. Enyaba. By then wafunye accident wali okola ki? Ndi musomesa omutendeke. I'm a grade 5 teacher. Ali nsomesa tunga my parents. Sibimanye ebya grade 5 teacher yabeera atyo? Grade 5 teacher nsobola osomesa secondary era n'ogwaba nga nina akalimo kenfunye mu primary nengeno naye basically somesa secondary. Enyaba. Okay. Lwali luwummula? Yes. Because from Jawava kyombuuliza kirungi lwali luwummula naye essomero lyange nayo janjaba nga lyo kubanga jjukira nali off duty nga luwummula jasi essomero lyanyambako obuyambi ku busente nerinyambako ku bujanjabi naye baali wummula nya because newobanga oluwummula olinga munaye mukozi wammwe kiba kibeera kibakakatako tujja gamba nti omuntu alina kubeera mwafuna akabenje nga ali ku duty that is when company wejja okuvaayo kubanga ekola ki ng'eyamba omuntu oyo. Lwali luwummula ngoze okulaba mukwano gwo. Yes. Oli naafa n'osigalawo. Ogambye nti wali mu ddwaliro maama yagenda n'atunda
kyeyazizo walina ebyobugaga. Taata yali yafa, kati taata omukufa n'atulekera ettaka, kati eyo ettaka eryange nagamba munnange mutunde nga sikyalina wakujja ssente, n'ebirala ne bakwata ku byabwe ne batunda buli kimu ne kigwawo. Ennyabo bwe wali ng'okyali Mbarara, omuntu ono eyakuleeta e Nakasero yakuvuga ng'akwatiddwa kisa nti ono omwami kamuvuge mutwaleko, wali mwasooka kwogera naye? Njagala onyumizeemu kaawo. ennyabo omuntu oyo bayogera naye era bamuwa esente z'amafuta, jasi ye yasaba amafuta kyokka, ne bateekamu amafuta n'atuvuga n'atuleeta e Nakasero. Ennyabo Nakasero hospital tuukayo kyali kitya? bwe natuukayo e Nakasero hospital buli kimu kya bbeeyi, obulumi bwejjuka naali bulumi bulungi, kyongamba oba kyogamba omujanjabi kyakola, naye buli kimu kyali kya bbeeyi. Eyo mbeera gye nasangayo, naye keya nungi, abasawo basobola otufaako ne batugamba ffe tugenda agezaako tukole buli kimu ekisoboka, ono omuvubuka ajja kuddawo. Nange n'engoma ngamba mutunde kye mutunze bankoleko. Naye ne bagezaako nabo ne bankolako. Bwe mwali mukyali Mbarara hospital okusala okujja e Nakasero, omuntu oyo yabagamba okujja e Nakasero yali ababuuliddeko ddala kiki kye mugenda okufeesinga nga mutuuse mu ddwaliro, oba mwe mwali ku kimu oba kiki oba kiki ffe twagala kuwona? Kati Mbarara hospital we twatuukayo ne balemereddwa, byabalema, kyo nkyogerayo. Abasawo bangamba bugambi fractures z'ofunye zo ziri complicated, kati kusindike mu ddwaliro erisobola okukolako litusevinga obulamu bwo. That means ddwaliro ly'e Mbarara be babagamba mugende e Nakasero hospital. Batulifaalinga Nakasero. Ennyabo. Okay. Kati obudde buno natonatuuka ku budde buno baba referringa balina exactly kye babagamba nti according to your situation, okusinziira ku ssente, because sirowooza nti baali bamanyi wawe oyimiridde otya mu bintu by'essente, babawa clear picture, ekifaananyi ddala about the hospital mu side ya bill? Tewali kye batuwa, wabula nabo bali baagala basevinga obulamu. Bo batugamba eddwaliro erisobola okufaako ne libafaako ne libakolako mu mbeera gye mulimu lye lino Nakasero hospital. Nali simanyiyo nange, naye ko twatuukayo. Oyitamanyiyo omusomesa omutendeke grade 5? Yes. Owulira buulizi? Sijja kulima Nakasero, nali sigimanyi kubanga yes nzijukira nasomera Kyambogo by the way. Kampala ngimanyi era n'Oluganda nalwigiraawo, nemaana enzirayo mu kyalo n'enfuna emirimu. Oluganda waluyigira wano? N'Oluzungu mpola mpola, naye okusinga Olunyankole. Kati Oluganda nalwigira wano ku university. Kati ne batugamba munnange ffe tugenda agezaako tubakoleko mutereere, naye kigenda baleetera okufulumya ku ssente. Ne tukkiririza ntugamba munnange ekyaze buzibu bwaze, tetulina kyakukola, katutunde kye tulina banzijanjabe. Mu process eyo y'okujjanjaba challenges ki ze wasinga okusanga ng'okyali Nakasero hospital? Challenges nyingi nyabo, challenges nyingi. Abaali b'Enganda bagenda mu ddwaliro, abasooka batuukawo ne balaba embeera gye ndimu nga ntaawa, badduka buddusi ne bandekaawo ne maama wange. Mikwano ne gigenda egimu ne gigamba kati sikyalina lugendo, ne bagenda, naye Mukama n'abeera nange, ne banzijanjaba, nsobola okubeera. Challenges endala zaali bwe ziti, eddagala oluusi lyabulanga ne lirwawo lwa ssente,
lyabulanga ne lwawo lwa ssente n'enguma. Daga malinga mulikula ssente meka? Nzijukira twabeerangawo n'eddagala lya njawulo, painkillers, empeke emu baali bagigula nusu 15, then zino zibeeramu ne calcium ne iron. Dozi oluusi ya mitwalo 12, 10. Dozi ng'ogimalako bbanga ki? Giri emitwalo 12? Kisinziira, oluusi weeks 2, oluusi omwezi. Ng'omira eddagala naye ng'omira eddagala lya njawulo. Okay, kireza bakuwandikiranga eddagala lyabanga lya njawulo ng'olina okweteekamu. Ng'olina okulyeteekamu. Neweeteekamu. Essomero kubanga kati ogambye mama yagenda n'atunda ebintu byemalina n'ebiringa ebyo. Olwo essomero ddyo nga likola ki? Essomero nalyo lyakola kye yali lisobola, kubanga nzijukira bampeerezayo ng'akakadde kamu n'ekitundu awo eby'okunjanjaba just. Nabo ne mbeebaza kubanga nali siri ku lyute. Nabo baagezaako ne banjanjaba nga bwe bali basobola. Era badirekita mbeebaza. Essomero liri ludda wa? Lyali Ntungamo. PLE? No. UPE? Oba private? Yeah, it's a private school. School. UPE awo be balina ssente? No, it's a private school. Okay, private school. Kakati obeera mu ddwaliro bakujjanjabye bataddemu ebyuma. Emikwano gino babinganda bano bwe batwanga mu ddwaliro bakuddukako lwakuba nti baali balaba oyinza obutawona oba bakudduka nga balaba bo tebalina kyamaanyi kye bayinza kuteekamu? Nedda balina ssente, ekyo kye sijja kutya kukyogera, naye ndowooza baalaba ngenda kufuuka omugugu gye bali. Ngenda kwasabiriza ssente za ddwaliro saawa yonna, omusawo ansabye kino mumpe, eddagala mumpe. Ekyo kye ndowooza, naye nze nabasonyiwa ne musajja mulokole nalooka ne mbasonyiwa ne ngamba. Abasonyiwa baali bakoze ki? Kye mbasonyiwa kiri ekintu kibwe kiti, ba musaayi gwange kyali kibakakatako, be baalina okundabiirira. oba era kinjogedde bwe nti twakolako wali eno omulenzi yagamba nti waliwo omukyala yali naraiso yamuyambako, yafuna accident nayimirira namuteeka motoka ye namutwala mu ddwaliro neddwaliro nalisasula, naye yalinga agwa alinamu ebyuma kati ayagala bagende bakole ki babijjemu. Naye omwana bwe yali amayizi alinga agamba nti ono omukyala yamutwala mu ddwaliro kyali kimukakatako ate okola ki okumwongera ssente akole ki bamuggyemu ebyuma. Kati awo ne tugamba naye ate oba okuyamba tukulekeraawo because abantu abasinga baagala oli amuyambe oba yeemalemu bwemazi oba kisigala kyenkugamba. Kati naye kyembuuza nti gwe wali olaba eddala nga bano kibakakatako. Awo kyali kibakwatako kubanga be booluganda abaliwo, naye bansuuliraawo, kijja kukirimba, bansuulira. Naye nga gwe wali obayambyeko, omanyi bino mbibuuza nnyo abantu. Okubayambako nga ntya mu ngeri zonna. Kati gwe wafuna accident naye waliwo oli asobola okubeera mu family nagamba mu butuufu leero binkutte school fees omwana simulina nogamba kati okwatekwata omwana kirimba. Abantu abo si ba myaka gyange, bantu bakulu. Nze ndi mwana gye bali, ndi mwana waabwe, kubanga sisobola agamba nze nsobola okumuyambako omukolera ekintu kyatasobola. Buli kimu ndaba kisobola, alina ssente ze. Nze just okubayamba kyogezaako okugamba mpozi okubeera nga ngamba akyalira nga mbalaba nga mbasemberera, ekyo nakikolanga. Naye gye bali bantu ba ssente zaabwe, bantu ba ssente zaabwe. Mu ddwaliro bwe baakyala balaba nga biru nnene nnyo nga bayinza obutasobola
ne bagamba nti banaife wano tetujja kutuukawo. Ekyo kyo kituufu kubanga omuntu bw'ajja n'akulaba n'atadda ng'amaze olaba embeera gy'olimu nga basaba amaze omugamba bbiirwa aba adduse eki. Kyobola ngamba banziruka singa bakomawo ne bambuulira munnange tetulina ssente naye tuza okulaba awo nani mpulidde maama ine ngamba munnange abooluganda tebansuulidde. Naye abalwadde nammwe mukola entondo. Mubeera mu ddwaliro osuubira gundi mwe mubeera ne expectations zammwe nti nze oli gundi musuubiramu akakadde ajja kampa n'oli musuubira but nga temumanyi kikiri mu nsawo zaabwe temala ne mukola entondo. Nze nali sisobola okukola entondo singa bajjanga ne bankeberako ne bangamba ye otuuseewa ne bakwasaganya ne maama ne bagamba kati tukoze tutya ne bamulekerera. Nga mami ono yabazaala? Nedda si abazaala. Kale nga ye mukyala waabwe kubanga taata ava mu famire y'abali. Ne bamulekerera bwe buzibu bw'engamba bwe bwatuuka bo ne bamulekerera ye n'akola ebibye. Awo ekyo kyolangamba bandekawo. Mukulekawo Mukama n'ayamba sente ne muzifuna n'obeera bwoti baddamuko okuwuliza babaddamuko okubawuliza embeera eno nga emaze okukyukamu. Embeera bwe yakyuka nsijjukira waliwo gwe nasanga awo ng'avuga motoka ye n'ayimirira n'angamba naye yegwa ali ku migo oba ndaba muntu mulala. Mugamba yenze mwakola mutya nga mbuuza namusangawo laba bw'oba ova kuwuusa apolaawe awe namusanga nali ntambula nga siinamu za transporta. Nangamba munnange kirungi okulaba ng'okyatambula ate ng'okyalina emigongo bakujjanjabye nengamba kale. Nangamba munnange ffe twagenda naye kati nalokoka ye yalokoka. Naye yalokoka. Mwalinamuko obutakwatagana oba enjawukana nga omanyi mu kyalo eyo? Obutakwatagana bwaviira wano. Taata bwe yafa yali alinawo abaana abalala kati ne babeerawo nga tebaagala maama. Kati maama ye n'abakola ki n'abaviira n'abagamba munnange famire yamwe kanjikole ki nze kanjibiire ngende nkola ebyange n'agenda n'abaviira naye ffe ne tubeera waka ffe tetwavaayo twabeera waka ne tubeera mu famire yaffe kyekika kyaffe. Kati nga nsonga ki ennyo eyaleetera maama kugamba nti nze kanveewo mbeere mu bintu byawe? Nze nzijukira wali lumu yagenda mu lusuku lwe bali balese bamugaana okukola kyo okugyamu amatooke naye nga taata yamulekera. Kati maama n'agamba wano teri kyengenda kulyawo wabula kangende. Yavaawo n'agenda ffe n'atuleka ffe ne tubeerawo. Kitegeeza abantu bano ab'okusaidia daddy bali bagala maama agende buli kimu taata kye yaleka bakyeddize. Kiringa bwe kityo? Kyendowooza nange. Kyendowooza. Okay. Kati mwawe enkula maama agenze olwo okubeerawo kwammwe awaka kwali kutya? Bo basigala babagala oba bali namwe tebabagala? Twasooka ne tuguma ne tubeerawo naye nga ffe ng'abalenzi tugamba guno gwe musaayi gwaffe tulina obeerawo naye twamala ne tulemeererwa lwa mbeera eyaaliwo. Twatuuka ekiseera nga tebakyatuwa fiizi kugenda ku ssomero ne tuvaawo ne tuviirawo ddala ne tusanga maama awo. Awo ne tusanga maama n'atuba gwe yatoba n'atusomesa kutuuka wendi. So okutuuka wooli maama n'akusomesa n'ofuna accident. Kati maama ebintu bye yatunda yaddayo eri ate? Byali ebintu byali taata nga ebigula tebiri awo. So n'agenda n'atunda yabitunda. Butereevu banange tukyagendera ddala mu maaso ono Alex yafuna accident
ayinamu ebyuma. Mukisa mulungi nti ogwasookera ddala beerwanako ne bafuna ssente naye kati naye akyali mu buzibu obw'amaanyi ensonga lwakyali mu programu eno. Wabula tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo ate atubulire embeera ayigiseemu atya kubanga musomesa grade 5 eri ewaabwe ntungamu lwaki wentungamu ate tumusanze wanero kawempe byonna genda kuba bituwulira mwate nga tuvudde mu break katumule tubaako embeera temperature mulungi n'akato